Ku bbalaza ya Sabbiiti ewedde, Ssaabaminisita Robinah Nabbanja we yali asomesa abantu mu bitundu by'e Butambala ku nteekateeka ya Parish Development Model, bamusaba okuyingira mu nsonga y'enzirukanya y'emirimu mu ddwaliro lya gavumenti ery'Egombe oluvannyuma lw'abatuuze okumuloopera abasawo abeebulankanya ku mirimu entakera. Nga ne Sabbiiti tennayita, Ssaabaminisita yeetadde mu ddene yugayoga ku ddwaliro lino. Ndeese wano ngoberedde kubanga nali wano ku bbalaza nimbasuubiza nti ijja kugwa. Naye bwe nali nzikirira wano omukazi n'agamba janguko mu ddwaliro ku lw'omukaaga Tebakola. Kyala n'agamba abasawo ku lw'omukaaga tebabeerawo era ddala asanze tebakoze eki. Omukulu w'eddwaliro taliiwo, administrator taliiwo, tewali dokita n'omu ku badokita bameka ne pulezidenti w'eggwanga nga tuli mu kye bayita Central Executive Committee. Ensonga zino zonna nazimunnyonnyodde era yandagidde okujja wano. Nga tannatandika kulambula, asoose mu woofiisi y'omu ku baddukanya eddwaliro lino, kyokka asanze enzigala oluvannyuma n'alambula ku balwadde. Naye nga tugezaako kumuripootingira naye is very slow to take action. Ku lw'omukaaga MS Takola anti y'omu myaka mukaaga eddwaliro alifudde bw'ati. Bw'atyo yeeyongeddeyo mu woodi y'abakyala gye bazaalira, kyokka era akitegeddeko nti abasawo kumpi buli mukyala asuulira okuzaala bamulongoosa n'okumutunuuliza ekiso n'ekigendererwa ky'okubabinika ebisale. Watuukidde mu woodi eno, omusawo omu ali ku ddala ly'okugezesebwa ategeerekese nga Ruth Nampijja yasiŋŋaaniddwa akola ku bakyala abasoba mu 50. Why? Shortage how? You are a midwife. And you are alone and looking after almost 100 sick people. Abamu ku bamaama abalongoosebwa bamuloopedde omuze gw'abasawo okubajjangako ensimbi mu mbeera eno, so nga obujjanjabi mu malwaliro ga gavumenti buba bwa bwereere. Bansabye $200 ne bandongoosa. Najja wano olunaku lwakuna ne bannongoosa ekyo ne mbawa $200. Aziwa dokita tetwamumanya na linnya yali aganya okunkwatako. Era sinnaterera ndi bubi. Bansabe $200 naye tebakwatako nga tonnasasulako ssente. Mala kusasula ssente okukwatako ne bwoba ofiirawo awo bakuleka n'okufa. Wali atugambye dispensary ne drug store bibeera biggale budde bwonna. Ne babalimba nti eddagala terikoze eki. Nange mwennyini njagadde ogenda mu store y'eddagala nsibe. Ekitegeeza omulwadde gwe baleeta wano oyina kwerwanako ng'ogenda mu kiriniki zaabwe. Bataddeko egundi 2 amadirisa 2 waliwo ery'okusasula n'ery'obwerere. Ery'obwerere eddagala teririiyo, ery'okusasula eddagala gyekoze eki. Kakati ebyo mbiggaddewo. Eddagala lyonna ery'Egombe Hospital lireetebwa gavumenti tebaddamu kulitunda wano. Nabbanja atuuseko ne mu theatre walongoosebwa abayi era ng'eno asanzeyo omusawo omu ekintu ekyongedde okumujja mu mbeera, bw'ati awaliriziddwa okukubira omu ku baddukanya eddwaliro lino essimu wakati mu kumuteeka ku nninga okunnyonnyola ku kwebulankanya kw'abasawo be kw'ossa n'okwewummuza ku mirimu ne baleka abalwadde nga badaaga. I am called Nabbanja Robinah. How many medical staff do you have here? Found 2 anesthetical officers with 1 doctor. And that doctor is an intern doctor. 16. On duty, I have found only 1 midwife nursing over 50 mothers. Only 1 midwife. So all the 15, you put them on leave. I'm summoning you to my office on Tuesday. Aliro omuntu yenna bw'ojjanga tolina ssente tebayinza kukolako ku ddakiika eyo. Bw'aba bakkiriza okukolako bakugamba kakati dokita amaze okukeberako genda olabe eddagala eryo tetunnalifuna. Naye bankoddeko mu ssaawa 9. Okunkolako mu ssaawa 9 bampadde panado. Eddagala bandagiddeko laki kuligula buguzi. Panado wa nusu 2 wenidde okuva ku makya paka saameka 3. Kitegeeza nti mu ddwaliro tebakola ki? Tebakola eddagala balireeta balitunda wa mafamasi malala. Tujja mu ddwaliro nga wava eddagala waki waggale. Woodizi wala osigadde wonna obeera waki waggule. Wava eddagala nga waki nga olwera 11 ne ku ssaawa wali waggale.
abantu bakyali ku musaayi wali eddagala libaawo wangoze mu ddwaliro okujjanjaba. I am going to put this in writing. Ebintu bingi government byekoze naye kaakati tebijja kuddamu kubeerawo Nabbanja waali ne Museveni waali. Dr. Daniel Kyabayinza okuva mu Minisitule y'ebyobulamu ne Sulaiman Lubwama-Buchani RDC w'Ebutambala bakakasiza ng'obukulembeze ye kanaluzala w'enkola y'emirimu egy'ekiboggwe ku ddwaliro lino. Lyetaagamu leadership obukulembeze obulungi kubanga obukulembeze obutabeera bulungi bugenda kuvuga manya emirimu gyaffe naye tweyamanga government tugenda correspondinga honorable ayisa abakulembeze bawano ku office naffe tujja kubaayo tuyite mu nsonga zino zonna omwenda zaawandise naye ensonga esinze obukulu gyakoonyeeko abasawo abalwadde abagenze okulongoosebwa tubaza abalwadde 9 nga bonna babajjako wakati w'emitwalo 10 n'emitwalo 3. Nga obuzibu obusinga tukizudde nti buva ku administration olw'okuba nti eyali badde supervising ate era yali mu kifo ate yeekolako supervision so kwe kulaba nti n'abasawo babeera mu ddwaliro tebaliiwo. Ssaabaminisita Nabbanja era alambudde n'omulimu gw'okuzimba ebisulo by'abasawo okukolebwa abakugu okuva mu ggye lya UPDF nga wano wasinzidde n'alabula abazimba ebizimbe bya gavumenti ebitatuukana na mutindo okwetereeza. Brigade ye asa y'ebizibu byaffe ebyasoddewo sokolaba omulimu gwe baproducing. Ame brigade tugenda okukola emirimu egya construction. Oluvannyuma wubyeko olubu lw'ekigere ku ssomero lya gavumenti erya Gombe Secondary School era enaaliko entanda gy'asibiridde abayizi. In order for you to be successful in life, you need the following. 1, discipline. Number 2, you need to work hard. You must know why you are here. Nze Ivan Juko okuva mu district y'e Butambala.